Lwajjessanyu lyabuutikidde abawagizi ba NRM oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga akakulembera omulamuzi Simon Byabakama okulangirira Yoweri Kaguta Museveni ng'omuwanguzi w'akalulu akalondeddwa olwokuna lwa ssabbiiti eno. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda, Museveni yawangudde n'obululu obukadde 7 mu emitwalo 94 mu 677 by'ebitundu 7 n'obutundutundu 65 nga yaleebezza banne be yabadde avuganya nabo okwabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu wa National Unity Platform ng'ono yafunye obululu obukadde 2 n'emitwalo 74 mu 1238 by'ebitundu 24 n'obutundu 72 ku buli 100 n'addirirwa Nathan Nandala Mafabi mu Forum for Democratic Change eyakutte ekyokusatu nga yafunye obululu emitwalo 29 kye kitundu kimu n'obutundu 88 ku buli 100. Byabakama nga tannalangirira muwanguzi yasoose kwebaza bannayuganda okwetaba mu kulonda n'okukuuma emirembe. Era yasabye abatawangudde obutasiba busungu wabula bakolere wamu n'abawangudde ku lw'obulungi bwa Uganda, n'asaba abataamatidde nabyalangiriddwa akakiiko ka byakulonda okuddukira mu kooti. Abakulu mu NRM okwabadde omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo, Sipiika wa Paalamenti Anita Among, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, amyuka ssentebe wa NRM Moses Kigongo, Ssaabawandiisi wa NRM Richard Trodong, omuwabuzi wa Pulezidenti Moses Byaruhanga n'abalala baabaddewo nnyo okukakasa obuwanguzi bw'omuntu waabwe. Oluvannyuma omulamuzi Simon Byabakama amakulu w'akakiiko k'ebyokulonda yalangiridde Yoweri Kaguta Museveni nga pulezidenti omulonde okufuga ekisanja kye eky'omusanvu oluvannyuma lw'okumegga banne baabadde avuganya nabo. Candidate Yoweri Kaguta Museveni, having obtained the highest number of votes in the election and the votes cast in his favor being more than 50% of the valid votes cast in the election, the Commission hereby declares the elected President declares candidate Yoweri Kaguta Museveni at the presidential election held on the 15th of January 2026 for the next 5 years. God is good! God is good! I want to thank all Ugandans for having trust in the NRM and believing in President Museveni. And this victory, an increase by 13%, speaks a lot of volumes. It means a lot. It means the party NRM has done a lot of work for Ugandans. And as we promised in our manifesto, we still have things that we need to complete. But we can assure you, with the total peace that is in Uganda, we are stable. And the next time we're actually going to get 90. Ku bannayuganda obukadde 21 abeewandiisa okulonda, abantu obukadde 11 be bakkidde obubookisi olwo abaliyo mu bukadde 10 be bataasobodde kulonda olw'ensonga ezitali zimu. Aneti Nakayibaale, Ssebugenyi Joseph ne Kyambadde Shadrack Joshua be bakusakidde eggulire lino lwa KTV Amalindirire.